Akabinja ka M23 kajja kwanguwa okusenserwa singa tutandikira mwaka gwa 2006 omujaasi ate nga munnansi w'eggwanga lya Rwanda Bosco Ntaganda lwe yeegatta ku bayeekera abaali beyita National Congress for the Defense of the People CNDP abaali baduumirwa Laurent Nkunda ng'obusinziiro bwabwe bwali mu kitundu eky'Ekivu. Ntaganda yali asenguka okuva mu kibiina ky'abayeekera abalala abaali beyita Union of Congolese Patriots UPC era ewapya gye yadda yakola bukubirire okukkakkana ng'afuuliddwa mu kubaduumizi b'oku ntikko. Olw'ebikolobero Ntaganda bye yakola yakazibwako erinnya erya Terminator era mu 2009 gavumenti ya Congo yawalirizibwa okuteesa n'akabinja ke yali alwanira era ng'ennaku z'omwezi 23 March baakola endagaano ne kikkaanyizibwako nti abasajja ba CNDP bonna bayingizibwe mu ggye ly'eggwanga lya Congo ettongole emirimu bagikolere wamu. Ntaganda yayongerwa ne ku mayinja n'afuulibwa jeneraali era mu kiseera ekyo yalina abasajja basoba mu 500 baaduumira. Nga wayise emyaka 3 mu 2012 Ntaganda ne basajja be beesuula mu jjulume nga bagamba nti gavumenti ya Congo yali evudde ku ndagaano gye baakola nga waaliwo n'olukwa olugenderere okusensera akabinja ke bakasattulule naye kennyini bamumize omusu. Mu kiseera ekyo ne kkooti y'ensi yonna yali emwetaaga era ng'etadde akazito ku gavumenti ya Congo emukwate emuweeyo. M23 linnya erisimbulizibwa ku lunaku lwa 23 Maachi 2009 bano lwe baakola endagaano y'emirembe ne gavumenti ya Congo n'emala ne yeefuulira mu kiti ng'embazzi. Abakulu mu gavumenti olwawulira bino baaleeterawo abajaasi okwaŋŋanga Ntaganda ne basajja be era oluvannyuma lw'okulwanagana ffulula biswa abeewagguze baddukira mu nsozi z'e Rushuru ne Bunagana okumpi n'ensalo eyawula Congo ku Uganda. Mu Meeyi w'omwaka ogwo aba M23 beegattibwako Kano Sultan Makenga naye yaliko mu kabinja ka CNDP era amaanyi ge baalina gaabawala okutandika okukola obulumbaganyi ku magye ga Congo n'okuwamba obwalo beppo n'obubuga. Mu Novemba wa 2012 bano beetika ebyokulwanyisa zisa byalo ne babyolekeza okuliraana ekibuga Goma era amasasi baakubayo nga gaago ng'abajaasi ba gavumenti emmundu bazisudde eri ne bakwata njabala. Newankubadde amagye g'omukago gw'amawanga amagatte gagezaako okuyambako okutaakiriza abayeekera balaga nti bazze bamazeeko nga muwogo era mu kuyingira omutima gw'ekibuga Goma beeniigiinira mpaawo abakubana ku mukono. Mu kulwanagana kuno abajaasi n'abasirikale ba gavumenti abasoba mu 3,000 bo baasalawo okwegatta ku bayeekera abaasigala basonga ne bawamba ebibuga ebirala nga Bukavu ne Sake era ne balangirira nti n'ab'ekisangani babalinde bali mu kkubo. Nga wayise ennaku abajaasi ba Congo baakomawo n'eryanya eriwera okweddiza ekibuga kyokka abayeekera era baabazzaayo nga n'ennabugisi mufungize. Gavumenti ya Uganda yayingira mu nsonga zino era neegezaako okutabaganya enjuyi zombi. Kyakkaanyizibwako nti abayeekera beetegula ekibuga Goma ne Sake bidde mu mikono gya gavumenti ya Congo era mu Desemba w'omwaka gwe gumu kino ne kikolebwa. Mu February 2013 abakulembeze b'amawanga ga Africa 11 babagendagaano y'okuleeta emirembe mu ggwanga lya Congo era ne bagissaako emikono kyokka nga be bateesaako aba M23 mpaawo yali abakiikiridde. Bano basekerera endagaano ekoleddwa ne bategeeza nti bo tebabibaddeemu nga n'olwekyo we basiimira emmundu etokote tewali gwe baali basuubira kubeesimba mu maaso. Newankubadde ebyo byayogerwa endagaano eno yaleetawo obutakkaanya wakati w'abakulira abajambula bano era mbagirawo eyali akulira ebyobufuzi byabwe Jean-Marie Runiga Lugerero ye n'akwatibwa ku nkoona. Lugerero yali ku lusegere nnyo lwa Ntaganda era bano baabulawo n'ekiwayi ekimu ekyawalirizibwa okwesogga Rwanda ku nsalo egyawula ne Congo.
eno baleka Sultan Makenga yeerangiridde okugira ng'atwala emirimu gya M23 mu maaso wabula nga teyali mwerufu ku kiki ddala ekyali kituuseewo mu nkambi. Makenga ye yasigala yeetaba mu nteeseganya ne gavumenti ezaakubirizibwanga mu Uganda era nga zaali ziweereddwa nsalessale owanga 15 Maachi 2013 nga waliwo ekituukiddwako. Nga 18 Maachi ensi yeewuunya Jean Bosco the Terminator Ntaganda bwe yakya ne yeewaayo ku kitebe kya America e Kigali mu Rwanda n'asaba atwalibwe mu kkooti y'ensi yonna eyali emwetaaga. N'okutuusa kati teri amanyi kituufu kyaviirako Ntaganda kwewaayo newankubadde engeri y'envuuvuumo nti okwekutulamu kw'ekibinja kye kyamutiisa nnyo n'alaba ng'olutalo terukyasoboka beppo n'abawanuuza nti gavumenti ya Rwanda ye yamukako okukikola. Nga 22 Maachi ono kkooti ya ICC yasindika abaamukima era oluvannyuma lw'ennaku 4 n'asimbibwa mu maaso g'abalamuzi okuggulwako emisango gy'okuwakula entalo, okuyingiza abaana abato mu bikolwa by'ekijaasi n'emirala mingi egyekuusa ku ntalo ze yajja alwana. Mu Novemba w'omwaka ogwo gwennyini olutalo v'omwanga olwali mu Congo lwawaliriza Sultan Makenga okuddukira mu Uganda ng'ayita mu kkuumiro ly'ebisolo mu Gahinga. Okuva mu 2017 abadde ng'agezaako okuddamu okukola obulumbaganyi mu Congo wabula n'alemererwa nga ne ku mulundi guno kirowoozebwa nti yali mu kitundu ky'e Bunagana ne basajja be okubunya abeey'emiwabu. Munda mu Uganda ne Rwanda mwalimu envuuvuumo nti buli omu alina ky'amanyi kuwa M23 gy'ejja obuwagizi n'obuvujjirizi, ekintu amawanga gombiriri kye geegaana. Kyokka okunoonyereza kw'ekibiina ky'amawanga amagatte kwazuula nti Uganda yattu yali esibibwako matugambuzi kuliisibwango ng'obujulizi bwonna bwali busonga ku Rwanda era America n'etiisatiisa nga bwe yali egenda okusala ku buyambi bwe yali egiwa okwongera okunyweza ebyokwerinda byayo. Newankubadde gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi n'okutuusa olwaleero gavumenti ya Rwanda ebyajoogerwako ekyabyegaana, naye ng'embeera eyazzeemu e Bunagana ebatadde mu mbeera ya ssizzanga musangaayo kyampiira.